ogamba otya mwana wa maama ono nuwa mutwe. Waliwo akatambi kendi mu kulaba akatambula aka muganda waffe Eddie Mutwe Edward Ssebufu we yabadde yakaleetebwa mu kooti alina kasayini ke yakoze eri bannamawulire. In fact tebadde bannamawulire eri kooti yonna nga yakayingira akaguli ka kooti. Yagenze n'akola bwati n'ateekako emikono n'alaga emikono bwati ng'agiwanise mu fact yadda ategeeza mpingu. In fact yadda agezaako okugamba nti waliwo ali mu kunyigibwa wansi eyo. Kino kye yagambye kyukwata bwoti kuba yakutte bwati n'asonga bwati n'akola bwati. Wansi we yasonze mujjukire kooti eri waggulu weeti. Kati wansi we wali ka police cell akabeera ku kooti. We tuba tujja mu kooti waliwo we batusookeza gye batuyita then ne balyoka batugaba mu kooti. Era bwe tuveeyo we tudda waliwo police cell ebeera ku kooti. So mujjukire nti kooti y'ejjo twasoose ne muganda waffe Akireewo Kivumbi. Akireewo Kivumbi we yavuddeko ntuddako muganda waffe Mugumya Gaddafi. Yadde Mugumya Gaddafi we yavuddeko ntuzzaako muganda waffe Wakabi Smart we yavuddeko ntulyoka tuzzaako muganda waffe Eddie. So Eddie yabadde agezaako sindika sigino eriffe nti waliwo omu ku bannaffe akwatiddwa era n'atwalibwa wansi mu kaseero. Bukwatibwa kitegeeza empingu zino zaalumye. Era yabadde muganda waffe Batoke gwe mumanyi obulungi. Batoke yabadde akwatiddwa ng'ogumuvunaanwa gwa kulikodinga video mu kooti. So nga bw'obimanyira state engeri gyekolamu ebyayo ndowooza n'abasirikale b'Oluusi tebaagala kuba exposinga. So muganda waffe yabadde akwatiddwa ng'ekimuvunaanwa kulikodinga nga taweereddwa lukusa. N'atwalibwa wansi. So sayina eyo bwe twagirabye era of course nasobodde otuukirira muganda wange Eddie. Era n'ambuulira n'aŋŋamba Batoke akwatiddwa ali wansi eyo mulabe engeri gye musobola omuyambamu aleme kusigalayo. So era ne tukola bukubirire ekirungi. Batoke yatuweereddwa era bamwandabye nga nzikirira wansi ngenda sides zeeri. Batoke ne tumufuna n'adde ne muganda wange Moshi ne tumufuna n'essimu ye ne bagimuwa. Ekyennaku ne bamugamba deletingemu bye yabadde akoze eki bye yabadde akutte. So nja beebaza okubeera observant era ngezaako okubalaga nti tuli bagezigezi. In every situation olina okukozesa signs. Osanga nti Eddie singa teyatutemezaako muganda waffe Batoke ate twandiwulidde luvannyuma nnyo nti ate tumuleseeyo e Masaka. So komanda muganda wange Eddie nyongera okugumya ne baganda baffe mwenna abali mu makomera. Bino byonna bijja